tulya bafala nga talina kyalina naye nga ddako omuntu yeekolera abeera owakabi nga ng'ogenda bingi. Kati njagala message eno mugibatwalye mubagambe nze Spice. Buli ali wano ampagidde kubeera wakabi. Kubanga ndi kyendi nkola ssente zange ng'omukyalo okubeera owakabi. Kakati kano akayimba mwana kasome episewo message eno waliwo bakyali mwana abatalina byakukola abadde bagezaako mwana otwogera ebigambo bingi nnooya naye kambabulye bakyali bange buli muntu ali wano eno tewali wa myaka 4 tuli bavubuka abaagala okubeera abakabi abakolerera buli kye tulina si bwe kiri wave Uganda ojoyiyo obeerewo osegeera wave Uganda ojoyiyo akasente obeerewo mwana naye n'otulya bafala nga talina kyalina naye nga ddako omuntu yeekolera abeera owakabi nga ng'ogenda bingi. Kati njagala message eno mugibatwalye mubagambe nze Spice. Buli ali wano ampagidde kubeera wakabi. Kubanga ndi kyendi nkola ssente zange ng'omukyalo okubeera owakabi. Ate nga bwemukya kamabulire buli ampagira manya Spice tagenda kuyiwa kubanga nze ndi mukazi mukozi ate ngenda kuba w'amaanyi n'osinga n'olowooza. Ebyo Spice yabyo ekiro ekivulu ekisooka kyali kino kye Abu Dhabi kino kiri mwabeeredde ng'ayogera yali Dubai. Kakati ekisooka njagala kusookera ku baana ba people power bali ku mutimbagano. I know munnabyabufuzi omu yali ow'amaanyi n'atuuka ne ku extent nga gye yali mu region gye yali kingmaker. Kingmaker ye muntu asobola okugamba nti kati keeza wuuyo mubawadde abantu ne bakkiriza baali bamutegeera. Yatuuka time nga mu constituency ye amaanyi nga takyalina budde bwa kunoonya buli mu constituency ye because amaanyi agalina n'atandika ku making abantu beetoolodde constituency ye. Wabula mu process eyo yakola entalo nnyingi nnyo nezituuka ne zimugatta ne zimukuba. Era bwe kibeera ebiseera ebisinga. Now njagala okutegeeza abaana ba people power mulwanye entalo nnyingi nnyo nezitabakwatako nga people using you okulwana entalo. Kituufu. Ezimu zammwe endala olyajja because mwe weemuli n'abakozesa n'abasasula okubanga yalina byagala okuyisaawo ne mulwana entalo. Naye ab'amaanyi first of all muli community ey'amaanyi. Ekyo njagala kibategeeza. Muli community ey'amaanyi nti musobola okuteekawo enkyukakyuka ku social media. Musobola okuforcinga ebintu okubaawo. We musalawo ne muvayo ne mugamba nti kino tugenda kikuba. Musobola okukikuba and things have changed because of you. Naye mu processing nga tuli mu kulwana okwambuka ate bwe tutumala okutuuka waggulu ne tukakasa nti tuli b'amaanyi tutandika okubeera selective mu bye tukola. Wabeera ebimu by'ogamba nti nedda kino sijja kikola. Omuyimbi nga yakatandika akuba kabaala ku kaki naye bw'amala okutuuka n'atuuka mu levo z'abakamiliyoni ba Spice Diana Bashiba atuuka ng'alina waaboola agamba osiyimba sijja kukubawo nakuba wali wano sigenda kukubawo. Oba ntegeera kakati amaanyi ge mulina nga as a group mutandise okugga misusing nga si buli lutalo nti mulina oddulwana wadde nga lumu lwandibadde lutalo. Mulimu n'ebintu ebimu nga si ntalo pase naye n'olaba nga bakizimbiddeko wadde amagulu n'emikono ya nti mulina okutandika okumanya nti tuvaayo ku lutalo olw'enjawulo ate olutuvaayo tulina okuluwangula. Problemu y'okulwana kuli kumu nti abamu batandika okuwaguka. Bakitegeera batandika okuwaguka kati bwe bawaguka amaanyi gakendeera. Mugenda okumaliza ng'entalo ezimu zitandise okubakuba nga zikoze backfire. Oba ntegeera kati mutandika okulonda mu nti kyesi kino kiyinza oba kyatulumye. Spice bamuyisa okuyimbira muhoozi kiyinza oba kyatulumye ne katumwesonyiwe katumusiriikirire. Ekyo kakima amazzi. Oba kitegeera ne gye munaakoma okulwana buli katala akabazeemu
kituufu amaanyi mugeewulira nekye mutandise okwerabira nti nebe mulwanisa batandise okubategeera nti no kakati engeri gye batandise okunkuba kambayingiremu kambaawulemu kubanga manyi obunafu bwammwe muli bweza besijja kuleetaano kumpewo because si ekigendwa ky'okwogera kwange kuno oba ntegeera so mutandike okulondamu nti luno olutalo nja dulwana luno sijja kukola ki dulwana now to you Spice Diana our spice bwempulira engeri gy'osawundinga mu vidiyo muno onzijukiza essimu gye wakubira Shakira dancer yakubira Shakira agambe bita dancer ekisooka Spice bwonyiiga oyogeranga bayaaye nedda anti ayi katoni bwanyiiga nedda si bayaaye ayogeranga baniga mwana bagayaabo mu bagambe ekisooka bwonyiiga eddoboozi olyongeza oba ntegeera kakati yali teyamatira kulita dancer wana amatidde nti kirabika Spice yane kulita dancer byoyogera ali obikola ki obitegeeza olaba Saymore mulimu n'ekintu ekirala omanyi abantu abaprovokinga babeera balina bye baagala tubeere balina bwe baagala kati wakulaba ng'oli mweyembeera amanya muyina mufunye so Spice Diana Roger I was disappointed oleka otya omuyimbi wo n'agoyinga bbeya nnako eri abantu ng'ali ku muzindaala awali ne kamera obakisegeera nti waliwo ebintu ebimu bye tuwangula era kino kalinga bwekigambo eri nawe wekigamba by silence olwedde numbers ozirina kyayogerera tuzze bagambe tugenda kuboycottinga oba ntegeera ate abantu bazze gwekwata bifaananyi yimbira abantu bakuba omuziki record your video balage nti ekyabadde Dubai ekyabadde blood oba ntegeera naye wakkiriza abaana ne bakumanipulatinga ne bakwata omuyimbi wo ne bamwogeza ebigambo biyinza okuba nga kituufu ne baddaanyiize mulimu sometimes mulimu olaba ne woba onyiize mulimu ebintu ebimu ng'oba waalikirese ng'olaba tekiyita ebigambo bino bijustifyinga ebirala bingi nnyo bye tubadde tudawutinga abamuyimbiwo so maliriza ntya eri mwenna abatulabanga mulowooza nti amaanyi mugalina era nga mugeewulira waliwo entalo zotagwanidde kulwana kubanga bw'ozirwana zitandika okweexposinga ziraga obwereere bwo olaba nga tugenze mu bintu bino ebyebikonde osanga omulwanyi w'ebikonde nga yakulwana fights 100 nga gwe tuyita superstar fights 100 bakamukubamu 40 oba kitegeera so kakati omulina okwewalawo mubeere nga muvaayo kati nga nzizali kupapowa ng'ovaayo mu kaseera akamu oba kitegeera ebintu ebimu bibeera tebyetaagisa newankubadde nti ebiseera ebisinga tunyiiga ebintu ebimu bibeerawo naye bantu bangi nnyo bendabya abayimbi bannabyabufuzi oli nga bamulumbye naye n'asirika kati ye oli omuntu ye neyeddamu bwezzi olaba ebintu ebimu bibeera tebijja so kale byebyo nno I thought tulina okukiyisaawo ku lw'obusayidi zonna ebbiri so eri Spice Diana Roger toddamu kukkiriza kintu kino kubaawo tokkiriza muyimbi kuvaayo kwogera bintu bifanaganako bwe biti era I think yensonga gwe mugaso gw'aba manager nti manager omuntu olina omulambululira byaba alina okukola ne byaba wadde ng'oyinza obba okiwulira nga kyowulira bwotyo naye toba tokikola then awo ndowooza munzikirize embeere nga nkola ki nga nvaawo bannaye